naye abaami abamu musirola busiruwazi okutuuka kwenessa. Wuliriza akatambi ke mulaba kano, awo bwe mulaba abafumbo, oyo omwami na mukyala. Omwami mu buvuzi wa booda, naye omukyala yakedde ku makya n'agamba bbaawe nti taata gundi omwana waffe yasuze bubi, mbadde nkusaba okwata omwana omutwalekoko mu ddwaliro. Omwami alina omuntu gw'akeera okuvuga boosi we buli ku makya. Omwami yamugambye nnyabo, sigenda kusobola kutwala mwana mu ddwaliro, nina okukeera ku makya nsooke ngende nvuge boosi wange mutwale ku mulimu. Bwe nkerewa ne simutwala ku mulimu mu budde, boosi wange bayinza okumugoba. Kati wandibadde ggwe oyiye engeri gy'otwala omwana wo mu ddwaliro, nze ondeke ngende nsooke ntwale boosi wange ku mulimu. Omukyala n'amugamba nti ssebo, obulamu bw'omwana wo obutadde ebbali, olonzeewo mulimu gwa mukama wo. Kwegamba tofaayo omwana oba afaafe, gwosazeewo omuleke ewaka ng'ataawa mulwadde muyi, ogende otwale boosi okumulimu. Omukyala amugambye sigenda kukukkiriza kuva wano nga totutte mwana wange mu ddwaliro. Kwata omwana omutwale mu ddwaliro, ebya boosi osooka obiteeke ebbali. Omwami amugambye tekisoboka, sisobola kuleka boosi wange butamutwala ku mulimu, mbuntwala mwana mu ddwaliro, boosi wange we bamugoba. Omukyala amugambye kati togenda kujja piki wano eno waka, togenda kugivuga kugijja wano. Omwami n'amugamba ngenda kugenda. Omukyala n'akwata piki n'agidda mu maaso, n'amugamba kati oba weyita musajja, kale ntomera tukakase nti ggwe tokyalina mutima gwa taata gwonna. Omwami amugambye eyo kyokka, n'agisamba. Omwami tavuze piki atomere mukazi we. Maama w'omwana amugambye sigita. Agikutte amayembe n'agidda mu maaso, omwami n'agisimbula ng'omukyala kwali. Tafuddeeyo oba amutomera oba amumenya oba akola biki, naye ng'omukyala ye kyalwanirira kutwala mwana we mu ddwaliro, omwana yasuze mulwadde. Ye omwami agamba sigenda kutwala mwana mu ddwaliro, ngenda kusooka kutwala boosi wange ku mulimu, nze muvuga. Bwe simutwala ku mulimu mu budde bajja kumugoba. Bataata nga mulimba maama alwanirira bulamu bwa mwana, taata alwanirira mulimu gwa boosi. Kankutuuseko akatambi kano naawe okeerabireko. Vidiyo nkusaba ogimpereka like, vidiyo yiiyo. Ebyembi bisekerwa munansonyiwa naye gwe toseka. Njagala tubeere abalamuzi abeggonjebwa, tubeere abalamuzi abatuufu. Ani gwe tuteeka kalabbo olunaku lwa leero? Abantu bano boolaba bafumbo. Ono wa booda alina mukama we gw'atwala ku mulimu buli lunaku, naye abadde asimbula okuva ewaka akimanyi bulungi ewaka wano waliwo omwana mulwadde, era kyekikayanya ono omukazi, omwana mulwadde. Omukazi agambye bbaawe sooka otwale omwana mu ddwaliro olyoke ogenda otwale boosi wo. Owa booda agambye nedda, njagala sooka twala mukama wange ku mulimu, bajja mugoba oli mutwalira mu budde. Kati yembiranye eriwo. Owa booda aganye ayagala sooka twala mukama we, omukyala aganye ayagala sooka twala mwana mu ddwaliro. Era omukyala kyakoze yeerippye ku piki, agambye nze ntwala paka wa boosi wo, tugenda ffenna, sijja givaako. Boosi wo n'aba atuddeko, nange nja kubeera wano mu maaso. Kati bwe obuzibu obuli wano, ani mutuufu ani mukyamu? Owa booda ye avuga dda ku kkubo, agenda atwale mukama we, mukama we bajja mugoba, afiirwe omulimu. Kaakati byebyo okisanga Uganda. Naye nga sinaba kweyongerayo, mwena abeetaaga airport pickup wendi okuba nti ate mbatuusako services ezo eza airport pickup. Oyagala kutambula bulungi nnyo ng'okomyewo wano e Uganda, neekwata nsobole okuba nti ate nkutambuza.
weekwate CO Michael Uganda Airport Pickup. Nammwe abali emitala w'amayanja ng'oli bweru naye nga wandyetaaze okulambula egimu ku mirimu gy'okola naye nga ku gulawundi toliiko wabula oyagala okumanya biki ebikolebwa ebigenda mu maaso kuba ebintu by'eddukanya wano e Uganda, ntuma nsobola okuba nti ate ntuukayo ku pulojekiti z'oddukanya, ku nnyumba gy'ozimba, ku poloti gye wagula, buli kimu ntuma nsobola okuba nti ate mbirambula w'otali. Nsobola okufuuka eriiso lyo ery'oku gulawundi. So ennamba zange weeziri awo wansi, osobola okuba nti ate onkonako ne tukwatirira ddala wamu. So mbaagala nnyo. Kati nga tugenze mu maaso, kino nno kikolwa abasajja kye mukola abamu mulimbamu era mulimbira ddala. Abasajja abamu bannange kugamba omutima gw'obuzadde ogw'obutaata gwabaviiramu ddala. Musajja kyasobola okukera ku makya n'alondawo omulimu gwa mukama we okusinga obulamu bw'omwana we. Gwe n'okera ku makya n'obusajja bwo n'ogaana okutwala omwana wo mu ddwaliro, omwana wo gw'ozaala omusaayi gwo, n'ogamba mu gwe oli mu kupapa kugenda kutwala boosi wo ku mulimu, nga no ssente z'akuwa ayinza okuba akuwa 5,000. Ne bannange abasajja bamu mu kisussa. Imagine omuntu akuwa 5,000 ze ssente z'okolera ng'omututte ku mulimu. Oleseewo omwana we waka nga mulwadde muye ataawa, ogaanye okumutwala mu ddwaliro, osazeewo okulondawo omulimu gwa mukama wo. Bano abasajja beetaaga kibooko. Asana n'omukola n'omusiba emiguwa, n'omuggyamu empale, n'omukankabula kibooko ku bubina obwo nga temuli na mpale, sijja kukulimba. Bano abasajja buno obusiru sibulabanga nako. Maama w'omwana akedde ku makya n'akwegayirira. Omukazi yeegayiridde omusajja n'amugamba, taata gundi nkusaba busabi twala omwana wange mu ddwaliro, omwana yasuze bubi ng'ataawa. Abantu ne bakuŋŋaana ne bajja ne boogera n'omusajja ne bamugamba, tatwala omwana mu ddwaliro, omwana ali bubi. Omusajja n'abagamba, bajje temumanyiira, temuntegeerera. Nze nina okukera ku makya okutwala boosi wange ku mulimu, temunnyumiza bya mwana. Omwana gwe mwetwalireyo mu ddwaliro kyokka y'alina ppiki. Alina ppiki, asobola okukwata omwana n'amusuula ku kakiriniki n'amala n'abalekaawo ng'abawadde ne ssente n'atambula n'agenda. Naye nakyo kigaanye. Ekyo nakyo kigaanye, agaanye okukikola. Asazeewo aleka omwana mu nnyumba ng'ataawa, avuge ppiki agende mbu atwale boosi we ku mulimu. Omukazi amugambe, kakati ssebo ŋŋenda kukwata ppiki eno tolina gy'olaga. Omusajja asazeewo ssebo avuge ppiki atomere mukazi we, oba amumenya oba amutte naye nga ye avuze agenze. Buno si butemu, buno si butemu. Naye abakazi era bw'obuuzanga omwana n'agamba nti osinga kwagala ani, abaana baba n'ensonga ze lwaki babasinga kwagala bamaama bano, b'ensonga baba bazirina ebyaddala. Kituufu bataata tukola nnyo, kituufu tukola nnyo era famire tuzikolerera nnyo, naye okufaayo ne keya abaana gye baba basinga okwetaaga. Taata ne woba ng'omwana ewaka olekawo ssente zenkana zitya, naye ng'abaana tobawa keya, muganda wange teri mwana ayinza kukwagala, tekisoboka. Omwana kyafuna mu muzadde we ye keya. Keya gy'owa omwana wo kyaba akufunamu. Gwe ne bw'oba ng'akamezi oleka emitwalo 10 naye nga tolina keya gy'owa baana, okera ku makya kufuluma ssaawa 12 okomawo kiro ssaawa 7 mbw'okola ssente, abaana tebajja kubiraba nti kituufu ali obakolerera. Wabula bajja gamba ffe taata teyatufaako, yabeeranga bubeezi mu ssente, bw'akola ssente anoonya ssente. Taata kyasobola okera ku makya n'aleka omwana we ng'ali mu nnyumba ataawa mulwadde muyi, n'agenda mbw agenze okukola 5,000 atwala boosi we ku mulimu. Kati singa omwana ono afa, singa omwana afa, nakugamba nti omwana gwe walese nga mulwadde afudde, omanyi serezo bw'ogenda okuteeka mu kuziika, okutambuza omulambo na biki,
kati ziri ssente z'oba ogenda okukolera ziba zisobola okukumala okuziika. Ye kambuuze, omwana ono singa afa togenda kuziika era ogenda kutwala boosi wo eri mugundi? Ssebo, omwana ono singa afa era obagamba togenda kuziika ogenda twala boosi wo ku mulimu? Abasajja abamu bakisussa era bakusobera. Bakisussa era bakusobera. N'ogaana okukera okutwala kyokka nno oyina entambula. Wandigamba nti weetaaga kufuna booda biki, naye oyina entambula. Kwata omwana mudduse mu kakiriniki, bw'oba tosobola kubalinda baleke awo nga babajjanjaba, maama waali, maama w'omwana, baleke mu kakiriniki bawe ssente, dduka ogende otwaleyo mukama wo ku mulimu. Naye n'ekyotwala omwana wo kigaanye mu ddwaliro. Beba abasajja b'ennaku zino be mufumbirwa. CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale nnyo okuba nti ate mugobera abeekumira ku mukutu, mbaagala nnyo nnyini ddala. Genda maaso n'okuba nti ate oyongera okutwegattako ng'osubscribinga. Ky'olina okukola ekintu kimu kukoona mu kagambo ka subscribe. Bw'omaliriza kagenda kujja akadde, kati akadde ako kakooneemu. Bw'omala okoona mu kadde kagenda kuleeta ebigambo okuli personalize ne all. Kati koona mu kigambo ekirimu all enti buli lwenteekayo vidiyo notification zijja butereevu ku ssimu yaawo, n'oba ng'ate osobola okuba nti ate otwegattako ne tufugira ddala family. Ffe tuli family, so mbaagala nnyo. Nabagamba nti eno ensibuko y'amawulire g'otagenda kusanga wantu walala wonna. Tetuvuma, tetuvvoola, tetukonjera. So twegatteko ng'osubscribinga, obulamu bukunyumire. Mbaagala nnyo, mubeere bulungi, mweraba.